bwe Ssaabataka bw'ogitabula ate sewo tolimbibwalimba bano bagenda bagamba nti nedda bano abamuli okumpi be bamubuuzabuuziza awo ng'oyo alimba. Ronald Mwera mutebimanyi nnyo omusajja mugezi era bino byonna ebiriwo abimanyi bulungi naye nkirabanga tactic ye kadde eno ojjukira nti ye Mayiga yagamba ye si cultural leader era naye ekyo asobola okukola n'okwogera ebyobufuzi kati ono nadde eno Ssaabataka n'asindika Mayiga n'ayogera nti ate sirwa ekyo ebyo byonna tubiraba era mugezi nnyo ebyo byonna biriyo naye obugezi bw'obwo bwonna obukozesa okutabula eggwanga kijja kibi nnyo. Buganda eri central kyobola nti ebittaka bwe bitabuse mu Uganda yonna etabuse. Bano Buganda bwe yatanuga nti yafunye gavumenti egisasule renti mu bintu ebyazimbibwa ku ssente y'omusolo, amasaza, amagombolola, Uganda House London, those prisons, barracks, courts, zose zazimba ku ssente y'omusolo noga tusasule renti. Renti ku bintu by'omusolo sente kati zebaweereza ku district zandikoze development zigenda kati kusasula. Juzi basaba rent arrears za billions simanya bisatu. First of all bagenda bazikozesa eki ba celebrating emyaka 3 gya Buganda Land Board Limited, emyaka 3 egy'obulimba n'obutwazi bwa sente zaffe ku bintu ebyazimbibwa omusolo. Waliwo omuntu cultural leaders okuva mu 1900 twakafuna babiri, Daudi Chwa ne Edward Muteesa. Edward Muteesa, Daudi Chwa yakwata kodi mu nsawo ye n'azimba Bulange, n'azimba Makooti nti olwolwo ekibintu ebimuddire. Yakwata kodi mu nsawo ye n'azimba amagombolola, amasaza, prisons n'olwekibimuddire. Muteesa bwedda yakwata kodi mu nsawo ye. Tewali ebintu bino tebirina tulina okutegeeza abantu baffe amazima ne gatufuula ab'eddembe. N'olwekyo amazima ago njagala abantu baffe bagamanyi n'abano abatukulembera kati abaliwo, kubanga pulezidenti yaleeta emirembe, tajja kuforcinga kintu ate kinaatabula emirembe naye gwakireeta. Please stop. Yesu yagamba ng'agamba gundi Yuda nti omwana w'omuntu agendanga bukyawandi naye zimusanze oyo akikoze. Kakati emirembe giyinza okutabuka naye zimusanze oyo azireeta. Kati tulabudde ffe twogera ne tulabula nti sebo totabula Buganda kubanga onoogitabula ate Uganda yonna ejja kutabuka kubanga Uganda by coincidence of nature eri wakati wa Uganda. Omuzungu byonna yegenda n'abissa wano, industries, universities, zonna nebiba wano. Kati bw'otabula wano oba otabudde eggwanga. So ekyo mbadde nina okukinnyonnyola ennyo. Kati bwe tuvaawo ekintu nga bwe nagambye information power. Information eri bweti nti amateeka agagamba nti bw'oba ow'ekibanja olina protection, olina okubeerawo kwakyo okwenkomeredde. Ng'ow'ekibanja oba tekigasa, it makes no difference oba ow'ekibanja kiriwo ku mayiro ku leasehold oba ku freehold. Ate ekikuti makes no difference oba mulala yakiguze. Okugula kw'ettaka eryo okw'omuntu omulala tekikyusa status yo. N'olwekyo nga President bwe yagamba mu directive ye ya 22 August 2013 yagamba nti gwe bw'ogula ettaka nga kuliko ab'ebibanja bwe baba tebajja kukuguza oba oguza empewo. N'olwekyo ono ow'ettaka yagula mpewo. Bw'aba atenetinga okubagoba first of all kati mbabulidde that's their right. Ekyokubiri bajje mbawe political power oba confidence bwe gye baagala bandeetera ebiwandiiko byabwe bajje nja kujjayo nze personally nyongera okuemphasize nga nabo bamanye nti ddala balina ownership eri protected by law.
ate oba president agamba nti ne court order temugobaawo, court order tekola, gitwalibwa RDC executive committee I mean security committee ya district ne Minister of Land. Ate oba ne court order president agiganye, ate omuntu najjubuzi naga nti muveewo nga namwe muvaawo, ate banne bw'obaawo ng'obadde omuwa busuulu, etteeka ligamba nti bw'oba towadde busuulu kumala emyaka 3 era tomugoba, genda mu kooti osooka okufuna court order. Ate order etejja kukola kutuusa nga RDC agindozinze ne security committee ya district ne Minister of Land. Kwegamba protection yaabwe eri guaranteed. Niwe wanga balinamu akamulumulu bajjenja kujja